tukulamusizaako nnyo munaffe gwe wenna gy'oli gy'osinzidde okutwagala n'okutugoberera. Tusaba Katonda atuyisiza mu gino emyaka 2 okusingira ddala 2021 tumwekwasa ayongere otuwanirira. Tusasira nnyo bannaffe abaviiriddwako abantu baabwe, ne tusabira abo abali mu mbeera enzibu ng'abali mu makomera ne mu malwaliro. Mukama abakwateko, abanyige ebiwundu okusingira ddala ababifuna nga byekuusa ku byobufuzi. Ne tusanyukira wamu n'abo bannaffe abalina bye batuseeko, kyetuyinza okuyita achievements ze bafunye mu myaka gino. Ne twebaza bannaffe mmwe abawagidde Spike News mu kusubscribinga, mu kusharinga, mu commentinga ne mu kuwabula. Spike News eri wamu naffe, eri wamu nammwe, era tweyama naffe ng'aba Spike tujja kubaweereza kyennyini ekisinga obulungi. Era tweyama tetugenda kuva ku mulamwa era tetulisobya oba okubalyamu olukwe, tetulikikola. Twaniriza oyo yenna ajja n'amawulire ag'okuwabula, ajja n'amawulire ag'okubaako kyatugamba nti batutuusemu wano batukole bwe tuti, yenna tumwaniriza era tubeebaliriza ddala. Kati wuuno munnange 2022 atandise Spike News eno munnange egenda esajjakula, yatandika mwaka guli kati egenda ekununkiriza omwaka. Subscription egenze eyongera, kati tutuuse mu kiddiriro ekitundu ekyawanuke. Tulaba nti twetaaga okubirirako mu ngalo, mwebalire ddala. Tuyongera okubasaba obuwagizi obwa subscription. Tukyabeetaaga omukutu guno gusobole okuyimirirawo, kubanga tulina ekyamaanyi kyetulunga oba kyetufumba kyetwagala okubajjulira nga naye tumaze okuwera. Wangati tusobola kireeta tukyali batini yadde era tugenze tuyongerako, naye era tukyetaaga obuwagizi bwamu. Obuwagizi bwe twagala si bwa ssente, twagala obuwagizi bwa subscription. Bwe tuliba twagala essente era nabo bulijja ne tubasaba, kimanyi temuligaana tuwagira era temuligaana tuwa, mujja tuwa. Mwebale abasubscribers, mwebale abatuwagidde, mwebalire ddala era Mukama abagezeewo. Tuli mu 2022, mulimu 2 za mirundi 3, 2 za mirundi 3. Ekyo nno kyamaanyi omwaka gwaki ogw'2023. Mukama tumwebaze. Kaakati olwaleero tulina ensonga za mirundi 3 twagala twogereko, si mu bubi. Eggulo twawulidde yabaddeyo okwogerako omukulembeze w'eggwanga eyawamba obuwanguzi bwa Bannayuganda atufugise Mungu. Taliwo nti lwakubanga tumwagala, naye aliwo lw'amaanyi ga Mungu, era naye agyewulira. Amala ne yeewaana n'apulaninga okutta Bannayuganda, n'akola byakoze. Naye ate nze blame eyange ku musajja ono ngenda ku bajjajjaffe. Omusajja ono yabayitako atya n'afuuka pulezidenti nga waliwo Bannayuganda be mwali mumanyi, ne muleeta omugwira. Kikyannoma ekintu ekyo. Oyo ng'akyali awo, tulinayo ebintu bye tulabye nga bidiversion. Omanyi Bannayuganda twanguyira nnyo okubuukira diversion ne tuva ku mulamwa. Omusajja ono kyova olaba atufutubaddeko, kitegeera, tuva ku mulamwa ne tugenda ne diversion. Tuli ku mission egi, twagala kununula nsi yaffe, naye ekyo kati twakibuusiza amaaso. Tuli ku diversion, simanyi ono ku Lusumu, simanyi ani, simanyi Bujingo, simanyi kyaki, simanyi ono yagenze Bulaaya, simanyi bintu kati kovu yetuliko
Bannange Bannayuganda diversion mulizibuka ddi ati tuli ku ebyo simanyi baleese ono ayagala kujjawo Shiba Kalonji simanyi oli yagenze Bulaaya simanyi ono anoonya ebyo mwe temusobola kwawulawo diversion nomanya mangu nti no this is a diversion kati gwe teebereza gwe Munnayuganda ali eyo wenna gy'oli ekyakulusuumu ogenda okuwasibwa omusama simanyi mumuyise muki Munyangoma gwenga Munnayuganda kikuyambirawa oba kikwongerako ki era nomala obudde n'eddakiika zo katugeze ne data ogenze ku Facebook oli mu kugoberera olaba ebyo really do we need that at this time kitwetaaga temukimanyi kirina okuteekerako data wakirikola kyenkola nze kyendaba bali mu masanyu gaabwe kitasobola kukiteekako kono Katonda akibawa nesimateeka akibawa n'obusiraamu kubanga omukyala ku lusuumu wekyabaawo afa ebbanga lyeryo n'obusiraamu bukikkiriza ateekeddwa okufumbirwa kubanga muwala akyalimu omukazi akyali muto omubiri gwe gubanja ekyo kyonze ngamba twandikireese ne tulekerawo n'okikyalinga bwe nteesa sirina bwe nsalirawo sirina buyinza obwo kubanga data okozesawo n'essimu yo okitegeera esimu yo si mu bubi data wo si mu bubi engalo ezinyigazi zo si mu bubi n'amaaso agalaba go okitegeera naye kati gwe bwetunulira mu mwaka ekyo kiba kikugaseeko ki bali banyumirwa ngwira bwobiraba omukyala ali mu kunyumirwa nebbawe gwe yafunye anyumirwa abayomba bayomba naye gwe kyekugasizaawa ekyo tukirekaaho gwe timunanga nti bagamba nti alina amatu akoleki oba bagamba nti baba babuulirira owaabwe gagwe naawe omunaku amatu okolaki kati omunaku yegwe Munnayuganda kati enaku gyendabo yaffe yiino amatu sembeza mu nsi ezitegerekeka oba ezikulaakulanye kyolira buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuweerera n'okusomesa omwana oba okumanya kiki society kyeyeetaaga ekirina okuteekebwa mu curriculum nti bakisomesa abaana. It is a responsibility of the government using the taxpayers' money. Kati naye yaffe eya Uganda eno gavumenti eriko ekyo kimanyi nti sivunaanyizibwa bwayo. Bagenda ne baleeta UPE wuuyo bagibuukidde bagenze ku USE wuuyo kwegamba biri awo era oba oyagala okutta omwana wo mu byenjigiriza mutwale mu UPE, oba oyagala okwonoona omwana wo mu byenjigiriza mutwale mu USE oba omuziise. So nga ate obuvunaanyizibwa bwa gavumenti nebuwunya nti bannanga omulembe guno gw'abasajja bano ensi nga Uganda bagiplaningidde ki? Tebasobola na kumanya nti what are we doing? Kiki tugenda okuleka kubanga time olukamu nga tebakyaliwo yagalagana generations come and they go. Omubulizi akyogera mu Bayibuli. Katonda yateekateeka nti generation eno egenda kujeveewo endala ejje. Naye kati Museveni ne bano gwe Uganda ogirabawa kiki ogikoledde? Mu achievement za NRM ng'ogyeko okubba ebintu by'Abannayuganda kubanga omusajja alinga eyajja okubba n'okusikiriza n'okunyaga alinga sitaani. Kubanga Uganda twalina ettaka lyaffe baalisooka ne balitunda. Twalina Uganda Railways Corporation yalina ettaka musajja wawulira bwe baali eguza emitwalo 8 n'empapula ke baaligula teziriiwo ku nnyanja bagobayo abantu. Oyinza ogamba nti kati abaana be balemeseza okusoma abagende bavube tikikyasoboka. Abaana ne balemeera okusoma kagende bavuge boda z'abaana baffe zijjudde ku poliisi bazeeguza nga bazitunda ku nnyondo. Nigamba ndi agali abaana banaagenda mu Kampala ne bakola owino bagisaanyaawo. Kale abaana banalima emwanyi tezikyalina katale zaafa n'okufa ettaka baalyonoona. Otunuuliranga Uganda weeri twetaaga hybrid. Tulina ettaka lyaffe ggimu teryetaaga hybrid. Namusajja ebintu byonna yabyonoona n'aleeta ekyo okitegeera. Kale eno munnange Munnayuganda zukuka
olina omwana oba tolina mwana gwe mwennyini oyinza okuba omuyizi. Bagambye amasomero gagenda kugulawo, naye kyasinze okuŋŋumira kwe kugamba mbu oba oli vaccinated oba toli. Kati kiki ekibadde kitulemesa okusoma? Lwaki amasomero gaggalwawo? Nekyokulala, eddagala eryalirina okugema Bannayuganda lyalagawa oba lyakola ki? So nno munnange twebeereremu oba tuzuukuke. Okitegeera kyeŋŋamba, ono omusajja si munnaffe era bano si bannaffe. Ffe bennyini ffe abalina okwebeereramu tulina okuzuukuka tukole kituteekeddwa okukola. Okitegedde? Wulira omukulembeze w'eggwanga byayogera kati. Nze anti Bobi Wine yagambye nti ye kati asaasira omuntu atuula eyo n'awolereza NRM. Omusajja n'agamba Bobi Wine yali avuga guleeda tingatinga. Can you imagine? What was he meaning? Omanyi omusajja ayinza okuba yayogeredde mu philosophical language. Yabadde ategeeza ki? Munange gwe alina kye yategeddemu. Ojja tubuulira wansi awo mu kabokisi tunyonyole nti yabadde alina kyategeeza ogamba nti oli yali avuga guleeda mu konvoyi ye. Mukuliko omwaka Spike News Uganda nga bulijjo. Kaakati ekyo nga kiri awo, ono nga bw'akyavuyiza mu nsi yaffe okwonoona buli kimu. Abasajja abalina focus balina bye bategekedde ensi zaabwe. Nze omanyi ngoberera nnyo omwana ono era simanyi lwakuva kati Museveni kimu yakyona n'amagye gennyini ogendamu nakumanya nti oli munansigo nga bakutwala Somalia ku front nga gofa. Okitegeera? Mu Uganda tetukyalinamu basajja banamagye bali ba mwoyo gwa ggwanga ng'Amini tebaliimu. Domboya Mamahad alina kye yagambye bannansi mubaka ovugalawo omwaka mu byonna statement yanyumidde eryemu. Yagambye Guinea must be number first mu buli kimu. Nkikodiremu wakati mu mbeera yonna ey'okusomozebwa n'okunyigizibwa mwali yagambye Guinea must come first. Jjukira yawumuza ba genero baani mu magye omwo bano abaali balya mu nsi olwo nga bwolaba bino bigenero ebyo biri mu ga Uganda ebinyaze ettaka ly'abantu n'okutta abantu ebiwagira ono omusajja okutumalako emirembe. Oli ye yabagoba kubanga it is the responsibility of the magye okumanya nti ono ensi yaffe atandise ogivuga nga zitwala mu reverse direction okumujjako. It is possible. Naye bannansi bakaaba, bannansi battibwa, bannansi banyagibwa, batulugunyizibwa. Ffenna tulina bino bikatumba bikola malibu. Tekiyinza kuvaawo ne kigamba what is this? Teri asobola kwogera. Ate munnange omusajja batuulako mbu buli ayogera bamutta. Naye kirumira yagamba nti bw'oyogera ofa era ne bw'osirika ofa. Kiriwo kisingako okufa ng'oyogedde kubanga message esigala kati muzaata yadde bano bali mu kufa okutta erinnya lye. Alina message ze yatulekera nga ne wagiteekako katokiwuliriza. Kitegeera. Kale bannange Bannayuganda tukwatire wamu tusobole okununula ensi yaffe. Buli omu akole kyasobola. Kye tutalina akola kwe kulowooza nti waliwo agenda okununula. Tekiriyo. Bamwoyo gwa ggwanga bamiini abalinga banunula ensi wano maanyi tebakyalimu mu Uganda. Kati tulina kwekola mu mulimu ffe nga ffe naye nitusindiikiriza bano abasajja bajja okusanyawo ensi yaffe. Bwenteesa Spike News Uganda tukwebaza okutugoberera n'okutuwuliriza, tukwebaza subscription, tukwebaza sharing, tukwebaza okuwabula. Webale nnyo. Tukwagaliza omwaka omupya ogw'essanyu. Tiwulabire ogambako muno tuli ba Spike News Uganda. Beere bulungi era mwekola ki? Mweraba. Wafukana kyemalira abakukowa bonna.